atenderezwa gurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombogo kyewagula erizala enkambwe bwakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ne aweeru katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza saba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri emisange egitudde ku mwayiro oba eggulu ery'e12 amanyikiddwa nga the 12D creators mu Lunyanyembe. Nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya era mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya, yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya. Kwata ku mutima gwo owulize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu. Nedda, ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano. Abaagalwa, waliwo ensonga lwaki tubagamba nti Katonda atudde munda mu ffe abalamusaako. Kubanga gano ge mazima ag'olulubaale agaggyibwa eri entegeera y'abaana b'abantu mu nkumi n'enkumi gy'emyaka gye tuzze tutambula nagyo mu kweyobula kwaffe okw'omwoyo. Ekyamazima tuli bitonde by'amaanyi era ebiwangibwa okuva mu buwangiro obutukuvu. Tuli bitonde ebitudde mu butakoma ebiri bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi eyo gye tuyita Katonda. Kino kitegeeza ki? Nti ebirungo byonna gye tuyita Katonda oba ensibuko y'obutonzi bitutuddemu. Nga muno mwe muli ekitangaala, okwagala, eddembe, essanyu, omuyiika n'ebirungo byonna ebitukola bitukuvu. Mu ngeri eno ffenna tulina okutegeera nti tusaanidde okwagalwa. Mweggyemu entegeera ey'okulowooza nti muli boonoonefu, nti mwayonoona, temuyonoonangako. Obwo bulimba obwabaleetera okubeera nga mwessa mu magombe. Kubanga enzikiriza yo yeewanga ensi yo, okukkiriza nti oli mwonoonyi kye kireeta embeera ey'okubeera ng'ensi yammwe ejjuddemu byonoono. Mujjuddemu kwonoona. Kubanga wekkiririza nti ggwe kennyini oli mwonoonyi. Ne woonaasaba otya, ne woonaasaala otya, ne woonaasamira otya ng'olowooza oli mwonoonyi, ogenda kusigala bw'otyo kubanga yeggwe awanga ensi yo. Kitegera. So, buli kintu kyonna kitandikira mu nzikiriza eyo gye weewangamu. Bazadde bo bonna bazze bakuwangamu, abasomesa abo n'abo bonna bozze okola ki, otambuliramu mu bulamu bwo obw'emabega bonna mu mizimu gye emingi. Nga woofa woozaalibwa nga bakuwangamu, ekyo ne kikulowoozesa nti ge mazima agannamaddala, naye ate nga bulimba. Oli mwana wa Katonda omulamu. Gano ge mazima ag'olulubaale oba gye muyita universal truth etakyewukanga naye abaana b'abantu gye twerabira. Weewaawo, ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa yaffe abatonzi oba gye muyita emisambwa egitudde oba emisange egitudde ku mitendera ogw'e12 mu butalabika era nga tuli wano okubeera nga tubayamba. Abaagalwa, tumanyi ebirungo byammwe byonna bye muyina
era ng'ebiseera ebimu kibaleetera okubeera nga mwetimaya oba muwulira mwefunako embeera oba ekibeera eky'obuswavu. Tegera obuswavu buno ne bubaleetera okubeera nga mutambula nabwo mu lugendo lwammwe, ne mu buno obulamu bwe mwajjamu mwesanga nga mutambula n'obuswavu bwe muzze mutambula nabwo mu bujjajja bwammwe, era nga ebirungo ebyo eby'obuswavu byetaagisa okubeera nga biwonyezebwa eri abaana b'abantu nga mmwe kennyini. Omwagalwa, nga omwana omuto wabba ekintu kyonna okuva oba enva mu sefuliya. Tegera abaagalwa, w'otuuka n'osajjakula oba n'okaziwala ng'okuze omwagalwa, ofuna empulire ey'obuswavu muli. Tegera oba oluusi n'ofuna empulire ey'obuswavu eri abo bonna be walumya naddala nga okuze. Abaagalwa, mukadde kano empulire ey'obuswavu gye muyina mugikkirize ne mbeera nga mwalumya abalala. Wandibanga oli muswavu ku lw'omugejjo nga wali wagejja, oba ku lw'obukadde ng'oli mukadde okusinga nga w'oyagala okubeera. Tegera oba kubanga oyina enviiri zikuvaako. Kitegera ebintu bingi nnyo by'osobola okubeera ng'oswalamu nga tebitambulidde mu bulamu buno bwokka bw'olimu, naye n'obulamu bwonna obw'emabega mu mizimu gye emingi gy'ozookaalakaala nagyo. Abaagalwa, waliwo abantu bangi nnyo okwetooloola sseŋŋendo eno abazze batambula n'obuswavu mu butaffaali bwabwe, era ng'ebiseera ebimu osobola okubeera nga olaba ekitundutundu eky'obuswavu buno. Oluusi ng'obuswavu buno bwakuleetera okubeera nga otambulira mu mbeera ey'okwewulira, oluusi oli mukambwe oba nga obeera n'eddoboozi eritawomesa nnakabululu eri abalala. Abaagalwa, ebyo bibeera bisiikirize ebyo, era ng'osobola okubitwala nga ebirungo by'ebisiikirize ebyo ebitudde mu kizikiza ekikutuddemu. Abaagalwa, mutegeere ebisiikirize bino nti tebiriiwo kubeera nga mubirinnya ku nfeete n'okubeera nga mubikweka n'okubyegaana, nedda. Birina okubeeraga bisobole okubeera nga biwonyezebwa nga muyita mu kwesonyiwa n'okubisonyiwa, nga mukozesa okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Muli wano okusobola okubeera nga mwewangamu ekisa buli kadde. Kitegera kibasoboseze okusobola okubeera nga mutowolokoka ku lw'obuswavu bwonna bwe mubadde mutambula nabwo mu bujjajja bwammwe ng'ebitonde. Abaagalwa, kizibu nnyo okubeera nga buli kiseera okaalakaala n'obuswavu mu lugendo lwo, ate nga tekyetaagisa. Wandibanga weesalira omusango ku lw'ekyo kyonna ekyatuukako mu bulamu obulala oba obulamu buno bw'olimu. Wandibanga tonnaba kubeera ng'ozaalibwa mu bulamu obw'emabega waliwo gwe watta, ng'obuswavu obwo obuyina mu ndaayo, kati nga waddamu n'ozaalibwa naye ng'obuswavu oyo era obukomawo eri famire eyo nga tomanyi obuswavu obwo buva ku ki, naye nga maybe wabattira omuntu waabwe nga naawe tomanyi lwaki oswala eri bo. Omwagalwa, oyina okuyiga okwesonyiwa. Manya nti nno bino byonna bye wayitamu byaliwo okubeera nga okula. Kitegera naye teweetaaga kubeera nga buli kiseera okaalakaala nabyo, kubanga oyo kasasiro. Kasasiro gozze okaalakaana nabyo mu butaffaali bwo buli bwofa n'ozaalibwa, buli wofa n'ozaalibwa kasasiro ono n'obeera nga buli kiseera okomawo naye. Omwagalwa, kino kyekisiikiriza ekyo mwe Abaganda gwe muyita omulongo kitooke, era nga oyina okufunayo akadde n'oyingira mu ndaayo n'obudaabuda ne weebudaabuda n'oteebereza nti oli nsibuko y'obutonzi.
beera wa kiseera gwe kennyini weesonyiwe omwagalwa kubanga byonna by'oyiseemu bibadde biyamba n'okuyamba abalala okubeera nga bakula. Wajja wano osobole okubeera nga ofuuka ensibuko y'obutonzi eyo buli kiseera gy'obadde kubanga buli kiseera otudde mu ggulu nga tofuudde ku biki kyonna kye bazze bakuwangamu. Wajja osobole okubeera ng'ojjukire akatiba kaakannamaddala. Guno gwe mulimu gwera buli kinoomu ku mmwe mwetaagisa okubeera nga mwesonyiwa n'okusonyiwa abalala. Kibasobozesa okusobola okubeera nga mwejjamu amayengo gonna ag'obuswavu ge muzze mulonda mu lugendo lwammwe olw'obujjajja bwammwe, emizimu gyammwe emingi egy'ekisajja n'ekikazi. Buli kitundutundu ekyo ekikuuliza obuswavu omwagalwa kiviira ddala mu kazito ak'enzikiriza zo z'otambuliramu, era nga kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga weetikkulako ebyo byonna ebizze bikuzitoowerera. Okitegera? Kikusobozesa okusobola okubeera nga odda mu ddemeezi ery'amazima eg'okwagala ogutaliiko bukwakkulizo ag'ekikula ky'ekyennamaddala, nga tofudde ku buswavu n'okwesayira omusango kwonna kw'oba oyina omwagalwa. Bino byonna bikweraga osobole okubeera ng'obyejjamu. Tewaliiwo bulabe kubeera nga weejjamu kasasiro abaagalwa. We weejjamu kasasiro tofuuka muntu mukyamu. Nedda, ekitegeeza nti obeera otowolokose. Buli woofuna obuswavu gwe kennyini obeera weeteekako akazito. Naye ye gwe alina okusalawo okubeera nga weejjamu obuswavu buno. Kitegeera? Kino kikusoboseze okusobola okubeera nga otambulira mu bulamu obw'okuwonyezebwa. Wejjemu obuswavu bwonna obw'ebyo byonna by'ozze otambula nawo mu lugendo lwo. Obeere kalondoozi w'ebirowoozo byo. Weebuuze lwaki oyina oba ofuna empulira yonna ey'okwesayira omusango n'obuswavu era bonna ebikwetoolodde mu bulamu bwo. Salawo, wambaatira buli kikula ky'ekikula kyo kyonna. Wambaatira ekizikiza kyo. Kubanga bino byonna w'otabitereeza bye bigenda okubeera nga bikukwatira mu nsi eya wansi. Byonna biwambaatire kubanga byonna bitundutundu ku ggwe. Era nga kye kigenda okubeera nga kikuyamba okudda ku mutendera oguddako, okufuuka omulongowo, okufuuka omuntu atudde mu ggulu eryokutaano. Lino ly'ekkubo lye mulina okubeera nga muyitamu. Abaagalwa, ekisiikirize kyammwe weekiri ku lw'ensonga. Kubanga buli kintu kyonna kwagala. N'ekisiikirize kyammwe nakyo kwagala mukiwambaatire. Kibasoboseza okusobola okubeera nga mujjuzibwa mu bujjuvu. Yeffe abatonzi oba emisange egitudde ku mutendera ogw'eggulu ery'e12. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.